tugende naye noba tugende naye tugende vyeti yesobolayo naawe mu nsiko eyo waliyo ekisikosiko Tolagawa. Gambye atwala amasaka eyo waabwe Kola kipire yajja Omukisa. tuyinza okufuuka presidential advisor. Omusajja naye akola bulungi. Madirata Nkiko bagezezzaako okukunyakunya Eddie Kenzo ne bagezaako muyita ewala ne bagezaako mubuuza kajjojijoji w'ebibuuzo nti omukulu Omukisa ogujjawa tuwulira osiguka eyo Masaka oyabeera nga Masaka gy'ogujja Omukisa mwana wattu naffe tutwaye tusobole okubeera nga tufuna Omukisa tova ku nnyonyi wakagula omusajja yakayingizaawo V8 na V8 omanyi sente zaayo Eddie Kenzo amazima ga Katonda sente azikoze Omukisa atambula nago wuuya afuuse president w'abayimbi on top of that bamwongeddeko ogufu mu government y'eggwanga erya Uganda presidential advisor kwegamba ogattagatta wooti nawe osobola okutegeera mbu kaana kambaata kaatambulirako ku street akawamatanga ekyokulya saawa zineno nga yagulira abalala ebyokulya toweevumansi Eddie Kenzo ababuulidde Omukisa Gyeyagujja akatambika ekana naye nga sinabeera nga nkakuterako kankusaba mbi subscribing and SMX Media ate ng'era agise bugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku gwe wenna ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ng'akulombereddwa olina bizibu bya business onoonya mulimu visa relationship ebizibu byonna ebyenjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombereddwa ng'omukubirako ku nnamba yeeyo ey'essimu mukwatagane. No, nga tuze mu budde mu Sendiseka. Nalindako. Obwaseka nasoka nensoka Nyamusuuza gye baamuzaala. Twali ku lonchi yawa gye twagenda eyo e Masaka lwana akwata ensawo y'essente natwe ntwalita neetwaga Shemu Saze n'agula ettaka. Tusirika ISB iti fetuneke twali yadde. Tetwaleta n'akakomo. Uyo tava mu Amerika. Uyo akomya wasiza minisita. Tugaye Musuuza akola ati. Twali kyali awo presidential advisor. Ate nga tebinnagwayo. Omubuuzo okusoma ko 57. Ate nga tebinnagwayo. Okakasa P7. Ayina kino twakitula muno Musuuza. Alinda temumanyi tukumanyi nnyo. Musuuza nkumanyi nnyo. Nakadaala mama oko yafumbirwa ebyo byali byadda. Anti byetuwakomako ebyo tumanyi. Tumba temumanyi. Mumanyi nnyo John abaddewa. Wamati. Tukumanyi awo. Wabadde waka. Nyenze temanyi ekyo manyi wabadde. Kati ndagawa. Ekyo abadde mu buli ndagawa. Jetula tubadda ologamba abana twayinyonjo. Tugenda bamusaka nyonjo. Simejola. Nene de chamazima era byonna byofunye twakirowoozamu ko ne munnange natusaba buli bantu betubeeramu abasiraamu balina sente bafuna ebintu ga Kenzo naye musiraamu yadde leera nayo sije n'ensiraamu kaazizese myaka esatu sinakeno wali ogezesa osala asala ogaba asala ate nga bekyekisiina twali nali kushuwa nga mmanyono wasiramu kidebe papa kuzangiro bya sente neera kanyiriramu ate ndayina yadde neera kakyuka mu butula buli obufaananyi no wanvuye mu kyokka kale yes ala akola ebyamagulu agende mu maaso embeera yasigala yemu erwa n'agejja n'olubuto embeera yasigala yemu tafunanga negwe ova zinalisimedolo mulipa asobola ogejja olubuto nze kansekyuka nange kati olubuto mwenda limanyi walwala no sitalwala olw'ensonga nti bwenda mwe bakulu bange mba expire kanibembeera muganda wange mubwala baffe bakulu yaba expired kati boba expired tobalaba saga bafaanana bwe wayitako nga tonnakula mukulu naye musuuza ekyamazima mukulu kandi nakusooka omulaba si yanze n'omumbiboni yasenze ekkubo awuliriza musunza nze kati nno ono oli agambye ono wali kyotera ye yandaba ffe twazannyanga nga twegogono ono yali etusaze ono yali avuga boda y'akagaali ekyotera eno eriko omutto ogomeka nguliko n'ebintu omugiragira wakuba akagali size ki presidential advisor linda katono nnyo abasaabaze bakakatanda mu kyenda linda katono nnyo wano wekiri waliwo emundu wano wekiri waliwo emundu kwanja yankuvume nga tubagenda kunkuba wano wekiri waliwo emundu twali atukwatako kyoyogera amazima gaddala bwenjogerako nti waliwo watembeyanga miyembe mbyogeddeko nti watembeyanga miyembe kyebalize katonda kati nakujjayo eyo kati gwe tuweeyagala esajja babano balali kati ekyo kyanjagala
Ndio jina chela lisakato. Mwena fuck you bitch.